Mu kiro ekikeesezza olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeetabye ku mukolo gwa mutabani wa Munnalotale Emmanuel Katongole wa Quality Chemicals nga Edward Katongole ne kabiitewe Sharon Katongole bwe basembeza abagenyi baabwe ku sipiikirizooti e Munyonyo. Katikkiro mu bubaka bwe asebiridde abafumbo bano okubeera abajagujagu nga beeyagalira mu bufumbo bwabwe okusobola okubuwangaaza. Mweyagalire mu bufumbo bwammwe nga mukola ebyo ebibawa essanyu nga muli bajagujagu okufaanana Akaama kamwe muva teri muntu musuubuza tali mujagujagu. Era abantu bangi bagamba nti no capital yasuula bizinesi biki si bituufu byonna bujagujagu okumanya ekikola n'ekitakola obudde bwakyo obutuufu. Kakati ojja kuddeeka Sharon ojja kumanya baba si musanyufu ekyokukola oba okimanyi bubeera omujagujagu. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo okuli Omulangira David Wasajja, Bannalotale, ekibiina ky'abagagga kwagalana kw'ossa n'abakungu okuva mu gavumenti ya Uganda. Minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka Ruth Nankabirwa akubirizza abafumbo bano okukulembeza omukwano mu maka gaabwe era n'asaba abavubuka obutatya kuwasa nga batya obuvunaanyizibwa. Baleme kutya naye Katonda abalungamye oli alonde mukwano gwe. Bw'obanga owasizza mukwano gwo ajja kugumiikiriza embeera embi esookerwako ng'alina essuubi nti wakati mu mukwano ebirungi bijja kujja. So okugumiikiriza kye kikulu. Muzadde w'omugole omulenzi Emmanuel Katongole asibiridde abagole bombiriri entanda okufaayo okukuuma ennono n'obuwangwa bwabwe okusobola okukuuma ekitiibwa ky'amaka. I elected to dress this way and your mother elected to dress that way to show that we have got culture that we must respect. And that culture starts with your clan. Participate in your clan meetings. And move out and go out and pay allegiance to Ssaabasajja Kabaka. We promise to pray for you. You are true friends. I could love to mention each of you, but I leave that to the chairman of this wedding. Shafik Galiwango, BBS Terefayina, Ageesigika.